Yes, mugamutya abali Uganda mukamoli amanya ndobozi bampita Ntambi Jimzo number 1 rich boy Maxud Junior nabo tutuze tubera tubatusako bichi ebifa mawulire entertainment industry wana mawulire ge Uganda mawulire gafe gawaka chenkusaba kiri kimu subscribing on our channel, liking, commenting tubenenge kintu kino tukitwala ku level eddako. Onakulwale tukuletedde mawulire agafa agafa ku mwana mulezi go bayita Pius Mayanja aka Palaso. Olumanya okuba nti yafunye management mpya kama Ivan management bakasayininga tegunaba kuwera mwezi mulamba tegunaba nakuwera mwezi weeks just billion mabega Palaso yagudde mu bintu. Olumanya okuba nti basayinize ne kama Ivan management bwetyo lwabadde lunaku lwa kutaano awo Palaso ne bamutusiza emotoka empya nga super custom hiansi super custom etuza abantu 14 bwatyo Palaso yagudde mu bintu. Oluvanyuma okuba nti basanyirize contract ne kama Ivan yagambye nti sagala mu muyimbi wange kubonabona sagala kubeerawo nga otambula weka sagala kubeerawo ng'ogamba tobeera na company olinaka red katono. Bwatyo kama Ivan yakutte senteze namba senteze nyingi nnyo nagenda mu bondi naletera Mayanja Pius emotoka empya ng'enamba eri ku UBB. So Palaso bwatyo naba nga atandise okwenjoyinga kama Ivan okitegera atandise okufuna fruits okuva mu kama Ivan. Palaso twamubuuzizaako kikyolowooza what do you comment about your gift, what do you comment about your relationship between Kama and his management, between Kama and you. Palaso yavudde natugamba nti Palaso yavudde natugamba nti bulijjo abadde akola ne kama Ivan naye nga secretly anti babadde bakola nga muyambako ebintu ebimu so kati ne bakifuula official oluvanyuma okuba nti tebakyakola bulungi oluvanyuma okuba nti yatafik famaika. So kati Palaso navayo nagamba nti ebintu birungi kino kyafunye ku Kama yabadde takisuubira naye nga bingi ebikyajja besides kufuna motoka bamutonedde motoka alina collabos ennyala nnyingi nnyo n'ebintu ebisigadde. So nagamba nti Kama Ivan management akisuubiramu ebintu bingi si motoka tali happy lwa motoka wabula n'ebintu bitambula bino n'ebirala byetugenda okubanga tukutuusako mawulire gaffe agaddako. Nsigadde Ntambi Jimzo twegweko mu episode zaffe endala omukutu baguyita Uganda mu kamoli gwe bayekomerako.